Omukulembeze w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeeza Abannayuganda tebaleme kumalira amaanyi ku kuzimba ebibiina by'abafuzi wabula amaanyi Begasse kuzimba ekisinde ekisobola bayambako okufuna enkyukakyuka zibayayanira. Mbasaba temwerimitinga just ku nsonga ya NUP yokka. Lwaki ngamba bwentyo? Kaweefube waffe si just wa kuzimba kibiina kyaffe nti kibeerenga kyekisinga, no. Tetwatandikanga kibiina kya byabufuzi, twatandikanga force ng'ekisinde ekyagala okujjako nakyemalira tetuvanga waawo awo we tukyali awo. Lwaki ngamba bwentyo? Tulina Bannayuganda bangi nnyo n'abatali ba NUP nga baagala enkyukakyuka. Mubasikirize. Of course kitwanguyira nnyo ne tuba mu kibiina kyekimu, kitwanguyira nnyo naye ati temwerimitinga ku ekyo kyokka. Kyagulanyi akkaatiriza nti ebibiina tuka ku buwanguzi birina kukolera wamu bitunuulire omulabo omu Uganda okufuna emirembe. Nabagamba era nze nga mbagamba nti omuntu yenna ng'ebikolwa bye n'ebigambo bye nga biyamba okwanguya okugwa kwa Museveni ne babbi banne, oyo munnaffe oba wa NUP oba si wa NUP. Ate omuntu yenna ne bw'abanga ayambadde eno bbere nga yenna ayambadde bimyufu okuva wansi paka waggulu naye nga mulaba ebikolwa bye biyamba nakyemalira, oyo mulabe wammwe, oyo mulabe wa Uganda. Tuli ba NUP naye buli muntu alwanyisa nakyemalira mukwano gwaffe. Tubaniriza nnyo, tubadde twaniriza Baganda baffe wano abava mu FDC, abava mu DP, abasigaddeyo si balabe baffe. Kyagulanyi okwogera bino abaddaaniriza abantu abasoba 30 abeegasse ku NUP okuva mu bibiina eby'enjawulo okuli NRM, FDC ne DP ng'avudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era bangi bagamba nti balabye omusana. Oditwale wali kaja n'ekikole totwangu n'esaati zino zibeera banene mu NRM zibeera ki kati bampe kadi nasifuna nkadi ya National Unity Platform. Bano okubadde n'abakulembeze ba NRM okuva e Kayunga ssaako bakansala abali ku tiketi ya NRM bakulembeddwamu Harriet Nakwedde bategeezezza nti babadde bakooye okwetikka omusalaba gwa NRM ate nga buli lukya kyongera kusereba mu bantu. Era nga mbitwawula mwe muli n'ebibiina tulajjagamba nze ndi wa DP nze ndi wa NUP naye we twegattira awamu ne tugamba nti ekimala kimala kubanga sukaali owa NUP gyamugula n'owa DP gyamugula n'owa FDC gyamugula. So kati ffe tugamba nti abantu we bajja wamu ne beegattira wamu tujja kulaba nga tumutwala. Eriyo bannaabo balala bangi naye batya buti kukola ki kwogera. Kati n'olwekyo bwe tunaabanga tuzimba nti tunaaba tuzimba kya NUP kyokka tuyinza ate okubalemesa okujja. Kyagulanyi era avumiridde nnyo ettemu ly'emmundu eryeyongedde ensangi zino n'okuwamba abantu okuzzeemu mu ggwanga n'asaba abakulembeze ku buli mutendera okusitukira mu nsonga eno bagyogereko. Tulemerako nti kikukakatako okwogera ku mbeera egenda maaso mu ggwanga. Oba oli mukulembeze wa nnono, oba oli mukulembeze wa ddiini, oba oli mukulembeze wa ngeri yonna, kikukakatako kubanga bw'osirika mu mbeera efaanana bw'eti obanga agiwagira. Naye tulina ne bannaffe tutala abakulu nako olwaleero tukyakompayiringa lisiti eno era tujja kuvaayo ne lisiti eyawamu ey'abantu baffe ababuzeewo ku nsonga y'obuweereza obusayi by'ensangi zino era obutatuukiridde mu ggwanga okuli ebbula ly'eddagala, enguudo eziri mu mbeera embi ssaako emisolo egisusse. Ono agamba nti gavumenti ekikola mu bugenderevu kulumya bannansi. N'osanga ng'ekitongole ky'amazzi ekya gavumenti kisazeeko eddwaliro erya gavumenti amazzi. Tekyewuunyisa mubalaba balwalira Bulaaya, bafiira Bulaaya. Ku bigenda mu maaso kizibu nnyo okumanya ngeri ki ebibiina by'abafuzi ku luuyi oluvuganya gye bigenda okwongera okukwataganamu nga buli lukya buli kimu kisooka abawagizi okuva mu kibiina bikiyayanira okukola nabyo. Kale ku ddakiika zino 27